olaba bagenda kumuvoola bamukube nga bakube be bamwekubira anti kati yenga muwagira ze yakoze muwagira 100% n'abalala beyunge kuye balekerawo tubugirako emimwa nti biki struggle bajje bagituulemu batulage nti ddala struggle yeemu singa bwe badda ku gundi ne bavuma emimwa anti kati obalaba kati naye ajja lulira omanyi obeera eno ng'ovuma banyanzi ovuma baani kati nawe otuukawo ko n'okiwulira okuvuma oyo muyayi ensonga ye gyaleeta ntuufu wabula just ye obuzibu bwe bwalina engeri gyagireetamu yenfu tegeera kati ye we bw'aba ayisawo ensonga yayisawo ng'avuma abantu abola buli gwasanze buli omu yo amanyi buli yakola ki buli omubi amanyi omulungi kati ate yayagala bamuyise batya anti byosiga era mwana era oba obimanyi ebyo byonna bibaamu majjatere anti mu byobululu byonna bibaamu mukwano byonna bibaamu mu byobululu oyina kugumya mutwe kati ayina kusirika ate n'ataddamu kola live zivoola ayina kusirika n'agumya mutwe ye n'ayogera n'atandikawo abantu gundize nti ngenda kukola bwenti bannange kino tugenda olabira Sadamani wagenda beera wato tugenda mulabira wano we banaamu makaadi agenda kwogera kikati ffe tulinze byagenda kwogera nga bamummye kaadi kitegeera nkadda ku kyeyo kuba yagambye tateeka ssente ze mu byabufuzi ojja mulaba nga atandise owanda wano nga bamumye kaadi awo we tulabira abantu kati kyova olaba luno olulindako nolaba bamanyi nze nabagamba bavuma naye tayimu ejja kati olaba bavuma naye tayimu ejja olaba tanafuna kaadi temunamuwa kaadi naye mutandise omujjontera buno obudde ate nga mwe benyini abandi muyimiridde emabega kuba be yali akola ku luli mwalinga mubyagala nga avayo n'avuma gundi nga mugamba oyo omuntu waffe bulijjo bye bamuwaga ate saa zino be bamu abamukuba nawe no bye baba bamukuba kyekinga okunuma amana abagayi tebali lwiyo anti bamuwaga kintu kyenkugambye babadde bamuwaga nga byakola balaba bonna bali mu ttulu bali erimu kati balaba abasukkulumyeko tosobola kutusukkulumako nga ffenna tubadde mu kutiya emuggo ogipasule mbu weewanike tukwagalize tuyina nawe okukuba n'owanukayo n'odda we tuli yeye ndowooza yaffe bannayuganda era talina kyeyabasukkulumye bonna bakyali mu levels talina kyeyesu bo bali ku kimu abaera atya nga ali ku street z'e Kampala anti bamanyi bagenda mu musiba ekiri kyenasoso okugamba nagamba abantu balaba tambuzeemu baaba Sadamani songa kyemusibya azavuma wanaye n'abantu okimanyi nti teri alina budde bwa Sadamani teri alina kuba balowooza anti balowooza bagenda mu bino ebiseera byetugendamu omanyi lwaki bakera ku makya waliwo bakomuledi abasibiddwa wala madubala Mickey Black soko mpuliriza tukatono Mickey Black alina ebbanga no teyayinako madubala yawemula waliwo okwogera waliwo okuvuma yanjawulo genda nonya video za Sadamani nga awemula oba oyinayo nemo teriyo bati ayogera kituufu abadde nga ayogera kituufu omuntu okwogera nga respecting abantu si kuvuma ezo character zawukana bwawukana abadde ayogera kituufu njagala okugamba Mickey Black wano mu Uganda ng'oli ku ground si bye bimu oyinza okuba n'ennamba zo n'okuba omumwago ng'oli ebweru n'otuuka wano n'okakasa muno tewali akumanyi kati gwe mbuulirawo yali ku kitebe waliwo commotion yenna yaliwo ng'ali ku kitebe Sadamani tewali ng'ebaawa ati kyenkugamba relevance wano kumukumbagana agattako singa twalina obululu bwa internet neyeesimbawo tomanya kalulu yandika wangudde naye ku ground wali biralamu wano ku ground fuwani biralamu kyova olaba ebintu Sadamani byayogerera ku kyeyo wadde tuwagira ekintu kyekimu zeriya musaba byogererwa lumu Uganda nina bizinesi zentambuza okitegeera nina emirimu gyenkola okitegeera naye tavuma singa yali avuma sinze so akuwagira nga ovuma owemula tovola baze nagamba abantu ku madubala
Madubala okumusiba bayise etteeka lya social media act okumusiba baali batuufu ensobi weeva wali wamu nti Madubala woba omusibye musalire amanye ebbanga lyagenda obeera mukomera ku nsobi ze yakola okitegeera musalire si bino ate bwe bamugjayo ate bwe bamuzaayo bwe bamugjayo naye nga ekintu kye yakola kyali kikyamu ekyokuvuma kyali kikyamu okuwemula n'ekirala kye bagamba ono omuvubuka okusalako enviiri ne bw'oba n'enviiri nga totegeera era osigala totegeera oba asigala n'enviiri ze nga enviiri tezikendeeza magezi ga muntu nezigongera ne bw'asigala nazo ne bwa naye era kituufu abamugamba enviiri batuufu kubanga oyagala okuwa abantu okukola osinga kuba amasuupi abakulembeze bonna okuva edda basalangako enviiri okuva edda nsoko okyokusala enviiri si kyekyandibadde ekikulu naye wekiyambira nti akalulu tokanoonya mu bavubuka bokka basobola kutegeera waliwo abantu nga bo bagamba enviiri z'abayaayi so image ffe tukola emirimu naye ng'omuntu alina omulimu gusobola okukulema okufuna basobola okukulema okuwa omulimu lwanfaananayo nogamba enviiri ayinza okunfera naye nga nze ekirala kyembadde nga Mariam nga Kyagulanyi bwe yagamba nti kati omulembe gwaffe bavubuka tusitukiremu abaana bano ne basalawo situkiramu ng'ate babadde bakomanda tubalabye ebbanga omwana ono bamuyambe bamuwe kaadi tulabeko ku nkola yaabwe abavubuka bwe nga kituufu nti tubaagaliza bavubuka kukola ki kusitukiramu abanga asazeewo asitukiremu bamuyambe bamuwe kaadi tulabe ku nkola bannange bano betugaya bano bayinza okukola ate okusinga bali be balina bye basobola okukola ono omwana omulaba kati nze kankubira omwana yeetaaga twalako mu kansolingi kammaleyo kino kuba ngenda vaako ono omwana yeetaaga twalako mu kansolingi ne bamukansolinga n'akendeeza kuba kati waatuuse ku ground omumwa alina guvuga mpola ebintu ebimu n'alaba birabe n'akendeezako kuba kati talina nnyo gundi za bukulembeze mukansolingamu oyo omwana omukansolinga omutereza tebagenda gimuwa no yesimbyewa kyenjagala omumanya busiro busiro tebagenda nosoko olindeko batamuwa kaadi yesimbyewa Selemani yesimbyewa bawe ku baana bano busiro ki eyabaseggona busiro naye nze yaseggona busiro endala bino ebintu tubijjemu bunno babakozesa bukozesa batamuwa kaadi okitegeera Sadamani ground kale wadde okkirizibwa okwesimba oli ku ground omaze emyaka emeka ebweru ku ground obaddeko omanye omuntu wa busiro ebintu bye yeetaaga ku ground tutandikire ku bintu bwe bityo ekyo kiri bwe kiti ogenda gamba nti Sadamani yes ku ground tabaddeeko naye ozenga otunuira video Sadamani zabaddenga akola kuba abadde ayogera ebintu ebiri ku ground naye nga talina ku ground ati ebintu byabadde ayogera Mr. Violence ebintu Sadamani byabadde ayogera bikwata ku Uganda yonna okubeera MP wa constituency oyina omanya ebintu ebiruma Uganda yonna naye oyina osinga nnyo okumanya ebintu ebiruma constituency gyokola ki gyogenda okujjamu kyomulaba nkubuuzizza abantu bali eri bakomplaininga kuba mbuno ebbanga lyonna badde yatuuka nga n'endabirwamu agivugira waggulu kati oyo omuntu osomuwulira Sadamani basadamani bakola kye baagala okukola bagala yitirawo mukano mbuno waliwo tutuuka tulonda mbubeera
Neti abantu bagenda londa umbrella ku bantu bebatamanyi. Okimanyi ekyo kyaliwo luli ku luno tekikyaddamu mbu simanyi tugenda londa umbrella. Ekyo kiraba kati Mr. Violence kankubira ekintu kimu. Muno tekiriwo. Bulira kankuwa example. Mwagirabye dda. Nokowulire kati tukozese example eziri recent ezitali za dda nnyo. Nkulaga embuno kijja kubeerawo. Utandikira wano. Okikkiriza muno omuntu yenna Nuupu gwe yaleeta kawempe ne yandibadde sire ko yali awangula akalulu ako. Bakiri. Kati ekyo kikuwa ekyokulabirako. Okitegeera. Naye kati buno Nuupu ulira buno obudde kiri ku Nuupu. Kata akabavubukako. Kati tewalabye. Akalulu k'abavubuka mikibulaka kati mekanga zikalonde ebbanga lyokategeeredde. Anti kati oba olina kyoyagala olina otandikira wansi. No olaba abavubuka bebagamba. Anti ulira. Ola nabo era bazoleeza kati ate ng'ogamba ki. Anti kati obuzibu bwe tubeera nabo. It's propaganda. Akalulu k'abavubuka k'ogambye tonnawulirayo ku bantu be baakubidde mu kalulu k'abavubuka nga bannuupu. Tonnaba? Tonnawulirayo gye baatuta abaana bamusomero ku layini nga balonda akalulu nga balina mu uniform oba video tonnagirabako. Then ekirala ekikamaliriza akalulu k'abavubuka era NRM yadde Uganda namba owulire akalulu k'abavubuka era NRM yabadde egenda kukawangula kubanga ez'ekikola okitegeera ne awareness tebaddeewo ey'akalulu k'abavubuka nga maanyi ge kabaddemu kati okwogerako kubanga Nuupu bulijjo babaddeyo nga bakoogerako emirundi emeka. Omulimu gwa Nuupu yo yagukoze. It created awareness mu kalulu k'abavubuka. Sabo Mickey Black akalulu k'abavubuka wakeesimbyemu ko walonze. Nze nalonze bulonzi naye mwana. Walonze ani? Walonze ki? Walonze NRM. Naye kati wagala ati gojjonne ye. Wa katola hano tandise wayiriza nze nsobola olonda abo gwe wondaba nsobola olonda abo obadde ekiraba kati kyekugamba Mickey Black olaba wakalonda omulundi ogwaggwa ate nali mpezezza emyaka egironda lwali tonnagiweza omanyi abantu bameka bakolonda omulundi bwe kyolina omumanya ke kano okuna kwankwasoose okitegeera kano kennyini kano akasu kano kennyini kano akavubuka kwe kulondako okwasoose era kwe kugenda esooka kati kankuddiremu kiri ekiri kyowabadde ate sirowooza nti nziramu olonda zokuddamu olonda boyinja gulakirira omuceere nondemu amayinja kati wulira kuba kati Mickey Black sooka owulire nkumalirayo ekiri kyobadde ogamba ekyambuleera olaba ebintu bya mbuleera ebyo kuba mwana twatulanyisiza abayaaye twabadde abantu nga bataano okitegeera wulira luli mu 2021 twatuuka kulonda mu January yali twalonda January 14th akalulu akaggwa kaali ka January 14th ebintu ebisinga olondesa abantu weevu okulonda kwa weevu tekutandikidde ku Nuupu ne mu FDC kwalingayo we yabeererawo lwakuba Nuupu yo we yajja ate pati ziri endala zonna yazikuba nnyo n'ezikkakkanya okitegeera naye ebintu gavumenti byetera okukola towards okulonda bye bisinga olondesa abantu mu weevu okitegeera kati luli abaana ebintu by'okwekalakasa ebyaliyo omwafiira abaana mu kibuga November riots bazze tutuuse mu January wa 2021 bajjeko internet yonna nze bayire ekyo kintu kyekyanondesa akalulu akawedde kyekyanondesa kujjako internet bajjako internet leero ng'okulonda leero mmande ng'okulonda kulinga kwa lwakusatu kyogamba akakiwulira Uganda yokka nti enkya bagenda londa ne bajjako internet kati nze ndi muna Uganda lwaki njogerera ensi endala beeyogerere nze nsose nkiwulidde Uganda gye ngenda okyogererako 2016 no bajjako Facebook ng'ebirala osobola okukola naye bajjako internet as a whole omanyi abantu abakozesa internet nga gwe mulimu gwabwe naye okimanyi nti bwe batyo seba abayaye ne basuula ne Facebook bagisuula byokati abali bakolera okwo bonna
kati bwebo obusungu olaba ebintu bwebityo bebikuleetinga obusungu mu bantu oli najja n'agamba kanonde kifiiriza kyekyattanabagambe ekintu kimu this time round musuubira muntu agenda kuva eri alonde simanyi mu kulonda mbuleera nze mbabuulira biralamu ku gulawundi ebibozi byammwe musimanyi tugenda biri wano ku media. Mr. Violence mpulira baba kwendi Liamu wendi mukama wanabantu wadde obulamu ne deshi wali ne platform ene ejja kubeerawo okitegeera gwerinda kuno ebyo ali kuwogera kuno tebigenda soboka tetulina tubeera mu ghetto buli kimu okitegeera Liamu ngenda kuwayo saawa eno nga tetunagenda na mukalulu owayo tuseeko mu mukono kati sitogenda genda nnyo wala genda mu mukono nga wogenda okakasiza nti abantu kwanza si mwendi kwanza endi side nze ndi munyonyo buno obudde naye gwe kyomanya abantu bakoowa ebintu bya ambuleera because ne mwajja babeesize ne muba disappointinga kati nakubuza yechi Violence lindako awo wenyini wogambira bajja babeesize ekyo babeesiga kola kiri babeesiga nti bingi bye mwali muyina okukyusa ngachi toyina kyotamanyi kati kiriwe kiti ozze n'amazima go ozze ebintu obimanyi kiriwe kiti example oba ani ayogedde ku kya Sseggona wano nti abantu baamulonda n'atuuka ekiseera nga n'endabirwamu zitambulira waggulu ab'emukono balonda ziti Kiwanuka Budala kitegeera naye ndowooza bakoma omulabako nabo bakugamba twakoma omulabako ng'akyanoonya kalulu sokolinde no Mr. Violence sokolinde nze mpulira mukama divertinga njagala oddemu ebibuuzo ombuuzizza ebibuuzo naye ndi mukubuuza ebibuuzo baba disappointinga muki tekibuuzo kyange because teri kye bakoze tugende mu maaso tebalina kye bakoledde bantu tegeera n'omuntu owa bulijjo owulira sokolindeyo katono n'omuntu owa bulijjo osobola okuva gy'oli n'ogamba sina kyendi ng'otambuddeko ogenzeeko mu byalo eyo nogaa naye n'okwata miliyoni 10 nogaa eddwaliro lino kanguliremu obutanda kati ngaafa atera otambulatambulako okitegeera naye gwe ne bakulonda n'osigala kimu kuyisangawo motoka le waliyo mikolo gya gavumenti mu byalo. Mr. Violence walonda akalulu akaggwa ng'ate lwaki sironda mbuulira ensonga walonda MP walonda Nuupu nalonda Nuupu kwanze n'obujulizi mbuyina nti nze n'abamanyi bakimenze natuukako ne mu kkomera olwakyagulanyi Mr. Violence mpulira Kyagulanyi wamulonda yes sebo akalulu akaddako osobola omulonda sisobola blo tosobola mulonda luli wali wamulondera ki because nali nsuubira nti agenda kujja ne system etegeerekeka system ekola ki nze olaba nze newe sandironze kyasokolindeko Mr. Violence obuzibu bwakunyonyola nze njagala onziremu ebibuuzo nga we mbikubuuza kuba byangu luli wali wamulonda kukola ki ali namulonda nze nga njagala system gyajja nayo ekyusa ebintu bino wammanga bye tulaba mu societies mwe tutambulira sokolindeko wamulonda system gye yajja nayo owulira mpulira mu malwaliro temuli ddagala enguudo bibi buli kimu kibi naye nga abantu balonda MP ne bamwesiga agenda abakiikirire ayogere ebibalumanga abantu MP olumulonda mu myezi 3 amaka gaba alina ne maama we gaba muzimbidde omanyi amaka ga MP we mukono gayina we gafaanana toyogera ku maka MP we mukono abaddewo emyaka ebiri Kiwanuka sigamba Kibuule waliwo Kibuule ne Kiwanuka yadda mu kya Kibuule yakabawo tumuloze jjojuzi wano yali afuzeeko Kiwanuka
tenkubuuza twekiddamu buli omu alina motives kwalondera omuntu okitegeera kati ffe twalonda Kyagulanyi wamulonda kukola kyuka nze nalonda Kyagulanyi because nze nali expecting nga Kyagulanyi kuba mu buyinza okitegeera but nze nalonda Kyagulanyi owulira namanyi system gyagenda okujja nayo egenda kukyusa bingi kwebwe tubadde tulaba ku gulawundi okitegeera gwe tomanyi omukulembeze ye yayogera ki system eyo yenyini gye yayogera gye Kyagulanyi watandikikoze mu manifesto ye yayogera ki Mickey Black Kyagulanyi tetulina kye tumubanja owulira Kyagulanyi tetulina kye tumubanja bati abantu bano be yatuleetera n'atugamba mulonde gundi okitegeera mulonde gundi tumubanja lwaki tetumubanja Mr. Yambadde nsaba kuteesa ku katini ngende kale teesa kakati nze kwogera ku nsonga ya Sadamani Makebe. Sadamani Makebe yajja ku internet nga tali ready kufuuka kikyali. Yajja ku internet nga tamanyi nti oba alyesimba nawo. Omanyi TikTok eno ogiraba. Tomanyi ddiwa okuba kajji. Tomanyi kikiri kuyisaawo. Kati yajja ku internet kwogera bintu nga bya internet justify. Naye Mukama laba wamuyityamu n'akuba hit. Liya mtu kimanyi wali omuntu ali ku internet nga maze emyaka nga maze ku internet nga tewali amumanyi naye nga akera kumasa kwetekamu kamera kwogera naye kati Sadamani Makebe just yeetunuzaamu kamera simanyi ddi oba ddi lunaku lwe yakuba kajji n'alaba nga vidiyo ye ekubye n'agamba kati nnono kino kikola kino kyenjogedde sigenda kivaako kati ekisinga omukubya byonna nti teyali redde era teyakyetegekera era kweteekateeka kufuuka nti oba alifuuka MP. Kankubulira osobola okuba nga oyogera ensonga za NUP oba ensonga eziri ku ggwanga naye in a respective way. Osobola okuba nga obyogerako ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga naye nga teweeweebudde ate nga tolina muntu gw'oyisizaamu ggaali. Kati ono yayogeranga fa nga tamanyi nti akaseera kajja tuuka ng'ate awulira nga yeye kyalina obusobozi obukola ki obwesimbawo. Ekyokubiri abantu abamu tuba nabo mu community ne balowooza nti tuli kyekimu abantu abamu tukola emirimu gye gimu ne balowooza nti twenkanankana kati ekisinga omukubya banne bo balowooza kye bali naye kyali abamu balowooza omuntu fuutusoja olina okuba nga wakuma mu pittu kaakati ate ono yabenga abalimu nga ayogera byerimu nabo era nga bamwesiga naye ate nga ye empapula zirina ezasoma kati ekimukubya bagamba oyina kuba naffe naye nga mu real senses ono tali wamu nabo bali tebalina mpapula tebalina biboogerako tebalina identity kyokka ate ono alina empapula ze kakati ekyo kiba kisobola omukubya ne bamugamba oyina kubeera muffe wabula challenge gyagenda osanga yonna gyagenda okulaga agenda tuuka ekiseera nga yali ayogera ku internet tasobola byogera banne bamugambe kati lwaki tokyayogera kitegeeza walidde challenge gyagenda osanga endala kuba nti abantu bakonvinsinga nti nze yali oli disrespecting abantu nsobola okutransforminga nemba nga mbawo ensonga ezigguse eggwanga. Sadamani Makebe talina kaluka agenda kulya wantu wonna olw'ensonga internet ndala ne ku ground birala mukko. Waliwo agambye nti omwana ono bamuwe kaadi ku mirimu gy'akoledde ekibiina ani yamugamba emirimu egyo agikole ayinza n'okuba nga abadde agikola naye nga abakubi bagiza bunyiza anti waliwo bagambye omwana bamuwe kaadi wangisaba mundeke nteese yogera kati waliwo gwempulidde agamba ono omwana bamuwe kaadi ku mirimu gy'abadde akolera ekibiina biki emirimu ki gy'akoledde ekibiina era ani yamutuma is he recognizing the party ayinza okuba nga abikola bino bya internet naye nga n'abakulu badde bibanyiiza abaana batukako ekiseera abo nga tewali asobola bagamba nti stop kakati gweosobola okugamba nti nno bagenda muwa kaadi ku mirimu gy'akolera ekibiina ng'ate ekibiina nga kyo kinyiivu eri abaana abo kakubulira ekibiina muyinza okulaba nti abaana bakola naye nga ki ekibiina protocol zaakyo kigamba bano baanamwe mubadde mususse ne mutuuka n'okuvuma rope ne mutuuka okukola kino ABCD kakati mwenna ababadde bagamba nti osobola okuba ku internet nga ne ku ground bakumanyi ebintu biralamu ku ground osobola okutambula ng'agamba Sadamani Makebe kati bakumanyi nina kyenjagala okubuuzaamu sisita katono nnyo
Olinayo video ya Sadamani yonna nga avuma. Okitegeera. Disrespecting. Sigambye kuvuma kugambye mazima ki kyogamba gotolanko video ya Sadamani ngagamba lo mutole tole bwekitugirabangako obadde ki teyali anti olira nti bannange wulira point yange mukwana ndisize kwajuminga naawe amanya ate abaalya okudisrespectinga okukakkanya ayinza okuba nga Katikkiro teyamuvuma naye nga yamukakkanya kati bw'ogenda wali eri ng'omanya wakuba ekibiina Katikkiro bamuteeka ku ttaka naye ng'ate abakulu baanyiga bunyinzi ebyo bye byange naye nga Sadamani ku ground taliiko. Bana mwe musesa ebyatala. Musitane kyamwe tetubayinaako buzibu naye nange bagira bane social media numbers zibalimba nze kyenyinza obbagamba ge mazima naye mwe social media wano mugamba asubire nti muli bulungi mugyebale nange ngyebale nze kwekyo ku kino kyengenda okwogeramuko nga nze Nambejja wano we natandise okulaba obusiru bwa NUP bategeera oba tebategeera ate nze nabagamba ku nsi kuno tewali bantu alumirwa nga talina kigenda buli bwe mulaba ayasaamirira waneeno ng'avuma baneeno abali munda abakoze balina ekigendererwa babateekako ng'okwagala okuvuma bantu bano abakoze kubanga babusuubiza ekifo naye nze bwe ngenda okulabira ddala nti NUP y'abasiru oba y'abategeera nze nyina lyenze kantunuuliranga bino nentunuulira we bakwata ne bawa ono Makebe lwasama ono Mawaya ne bamuwa kaadi nze bwe ngenda okutegeera nti NUP buli alimu musiru talina magezi we bakwata ne bawa Makebe kaadi wenja okutegeera nti buli alimu NUP musiru talina magezi kubanga bye muntu omukulembeze bw'abanga abadde akimanyi nti ayagala obukulembeze ng'era kyabadde alwanirira ku gundi ng'ayagala obukulembeze ate nga yadda ku bassennyonyi n'avuma awo wenja okwewuunyisa nti buli muntu ali mu gundi omwo musiru talina magezi kati ng'ono Wambwe aba agenda kukiikirira kyeri eggwanga kiki kyaba agenda okugamba abantu talina magezi ebintu kiki kyaba agenda okugamba abantu waliwo ebintu ebirunga ate banebasigadama mukole obusente bwabwe kyabanya n'ayasaamirira nze ngenda kwewuunya ngenda kuwunya olwalero ebigambo byange bigenda kubeera bitono kubanga nyina gyendaga ekifo ky'okuleeta point eritegerekeka yaddaawo n'ayogera kuva nze tandika omula asimulanko ng'alese point etegerekeka addaawo just n'ayasaamirira nga bw'ayagala n'ayogera kiri n'avuma abantu kyogedde kyakisire kuba ogenda ku akawunti tesobola kugulako ekintu ekitegerekeka naye kyeŋŋamba kiki engeri yagireetamu nfu tewali amugaana Ssebakkaazi ekitegeera era pati ekimumma nze kuuze pati wemumma kaadi ejjabba ekoze bulungi kuba Sadamani qualities za MP ng'okubeera ku ground na biki tabikoze ekitegeera naye akkirizibwa kaadi kuba Munnayuganda Ambasamireko eddakiika zindaba bbiri. Liam, I'm disappointed given your information, your statement evuddemu ggwe. Mwe baana mwe muve mu kuzannya. And stop underestimating people because obadde osinika naye wano ebinnyo kati olaba agenda kuba akuyiseeko nnyo. Twagala change in all aspects. Sadaman has the right okuvaayo n'akwestioninga abakulembeze be. If you don't know what the Constitution of Uganda says, then keep your mouth shut. It is that simple. Ensonga lwaki Museveni atulemezzaamu nnyo n'atufuga eri ebbanga lyonna kubanga bannayuganda muli basiru and you never think. Tugoba dikiteta amazeeko emyaka 4+. What makes you think? Yenna yeesimbyewo okumala alidde ebisanja 15 akyayagala. Alina change gy'agenda oteekawo. Bw'oba ogamba Sadaman Makebe is incapable. Genda kwata simanya national ID kwate ebikwogerako genda omwesimbeko. Stop spreading your stupidity all around.
change tetwagala Museveni kuva mu ntebe yekka twagala speaker aveemu twagala buli muntu amazeeko emyaka egisukka mu 10 aveeko baba gamba bebasuza amagezi tonyingirira leka maleo kasikale osebo Miki let me finish my submission sijja neno kuwakankanya bigambo nammwe bagalo jakani ani gwe bagalo jako bantu babujo tebamanyi gwe bagalo banaye moderator mbadde nsaba male submission yange onaalyoka ayingiremu ayogedde gasiya mungi mwote mugenda lowooza nti mugenda kulowooleza buli omu akoze ekyabalemu okukola mukyatambuza mamwa okola ki okwesimbawo leero byebyo no byenzijambuza abaana ba NRM abatasupportinga Bobi Wine omwana n'ava eri n'agamba nze Bobi Wine oyo twagala change naye ate Bobi Wine nedda Bobi Wine tajja kusobola waaba tasobola gamba kitaawo yeesimbewo gamba nnyoko amwesimbeko gwe wennyini vaayo omwesimbeko omugabe Bobi Wine yes change tujagala naye ate gwe tosobola. For as long as you can't do nothing like that, support whoever is willing to come out na yimirira kwoyo alemedde mu ntebe. Entebe zonna tuzaagala, that is what they call a revolution. That is what we call a revolution. Nimwe muli mu kweranisa omwana akubye ekikopo mu abali mu muvuma musinza Sadamani Makebe omulimu gw'abadde akola waneno gw'okusensitizing abantu. Mumusinze eki. Toyina page yonna ejjuddeko bya kisiruma binaga mukazi mpale bulega toyina kye naye owulira ddala nga Sadamani Makebe agenda kuba akuyiseeko nnyo. Stop thinking nga mulowooleza mu mpale zammwe na bitundu bya kyama. Nze bansabulako ne that is not reason enough for me not to stand by him. That is not reason enough for me not to stand by him. Sadamani Makebe nakoyo liya mutomu amasanyalaze omwana yenna ali eyo ng'owulira oyina ekifo kyonna kyoyagala okweyimirira ku kuobebwa people power ng'oli waaki ng'oyina ebikwogerako genda weesimbe ku yenna oba Nambooze oba ani mubajjeko bino ebifo tebajja kubyeyagaliramu nti bo be baasoma be bategeera okukyusa eggwanga kiki. We need change in all aspects. It doesn't matter whether you're a TikToker, obo badde oyocha lumonde, obo badde malaya, obo badde kyonna kyoli for as long as oyina amagezi agagatta ku ggwanga lyo. That is what we need. Kankubuuzayo kati ne maama. Tiza wano kumbuuza bibuuzo nzize kwogera submission yange eggweyo. Twetaaga change era nze nagambye omwana mukazi Dalton sooka owulirize. Saa kutandika kuntankuula leka nveeyo kubanga nze siina budde ate buddamu mmwe un'obwongo bwammwe engeri gye mbuwulidde. Sadamani tasobola abadde avuma abantu kyogamba abaliko tebavumangako ku bantu baliiders baffe be tulina tebavumangako ku bantu. That is not what we are looking for. Is Sadamani Makebe capable of leading people? Is he or not? Yali akuliidinzeeko n'omulaba nti tajja kusobola. Yali agezezzaako n'omugamba nti tajja kusobola. Mumuleke, support him. What does it take? Gwosobola okwesimbawo Dalton. Weesimbyewo ko nti Sadamani ayimiridde mu kkubo lyo. Ate balina empapuula ezibakkirizisa tebasoma. Abaana basoma bagezaako okuggyayo eggwanga lyaffe. Nze muntu eyasoose okugamba omwana oyo nti kibadde kirungi. Sadamani Makebe genda weesimbewo bakuwe akalulu. Ngena nakuboolesa kalulu. Tujja kanoonya. Tugenda kanoonya. Abaana babaddemu ate atulaze nti his intentional. Abamu bakoma ku kyeyo ne boogerera eyo nga n'ebitabo talina atulaze nti yasomako asobola n'okujja ne yeesimbawo. So waaba ayina ebirowoozo ebigatta ku ggwanga ng'obwongo bwe bumugjayo ne bimugamba nti kino na kino singa kiba kikoleddwa Uganda ebeera nnungi n'atulaga nti obwongo bwe bukola bulungi. Why not? Bw'oba owulira tasobola tokoma mu kwogera genda omwesimbeko. So that tetwagala baliida batategeera. So if you believe Sadamani tategeera era nga tajja kusobola genda omwesimbeko. Omwana just bamukansolinge mu bukansolinzi ekintu akisobola. Dalton gwe akansolinga Bobi Wine nga tannajja. Wasooka mwebuuza wasooka mu debatingako.
Should I ask you a question? Omanyi Rachi, sokolindeko. Obuuziza kankuddemu obuuze ekirala. Osuubidde Bobi Wine okusituka n'ajja ne yeesimbawo teyavaako ne banne be yatuula nabo n'asooka n'ateesa ne bamu ne banne. Kati Sadaman Makebe ekyogamba talina banne be yasoose kutuula nabe. Mu banne kyogamba olina kubeeramu otegeere nti yabadde ne banne. Mu ba Bobi Wine walimu. Byonna byabadde boogera nkugambye yeetaaga kansolingamu nti kino kigenda kukola bwe kiti ne kino bwe kiti n'atandika obeera n'atandika obeera mu constituency gye yeesimbyewo n'amanyi ebiruma abaayo. Kati kyogamba agenza okwesimbawo nga tamanyi okwesimbawo nga tamanyi. Kyogamba agenza okwesimba mu kifo kye yeesimbyewo nga tamanyi bye baagala nga tamanyi byetaaga kukyusibwa. Bana emulekerawo okulwana mugundi ebyekisimu nagira ddala nti muli si kyekiruma gwe mu kibuga. Munnamitiana ndi mulimi. Wulira, leka nkugambe. Munnamitiana ndi mulimi. Ekigenda okusinga okunkosa makubo bwe mba nga ndi mulimi. Sokodde ku ground omanye kiki ekiruma abantu abeesimbeewo. Agambye nti waana agenda okukola okwesimbawo emitiana amaguudo agenda galeka tebagenda. No one takes a very big decision like that without doing research. How? Mwe mwabitwala nti biina kuvumu kubeera nga kuyisinganya bigamu kola ki? Kuba kuteeseganya. Kituufu omwana nga ye muvubuka muto. Fine politics amubaddemu owa media si owa ground. Alina okutuula n'asooka n'adda kati ku ground nga wazi ku ground. N'agenda mu kitundu Dalton muwagira. Tokoleke Dalton. Nedda tomuwagira ayinza okuwagira kuba oli weefuula nti omuwagira naye nga ate oyogeza sarcasm. Woba owulira tasobola gwe weesimbewo, it is as simple as that. Kuba omanyi ebyamakubo, omanyi ebikusumbuwa, obadde olinda kyobute. Nedda lindako gwoba okuground nfunye. Dalton listen, sokolindeko. Dalton sokolindeko. Ayina ensonga lwaki yeesimbyewo era yeesimbiddewo. Ekirala Dalton, bw'obimanyi ebyammwe obadde ku ground oba oli ku ground okitegeera omanya ebibasumbuwa omanyi nti olinda ki okwesimbawo. Sadamani agambye togenda tojja kusobola kiki. Ewange nze munnaye gyatwala si gyantwala nze ndiwo emitiana ye wa Busiro. N'abaana wamba Sadaman Makebe shininga nnyo ngenda nakolayo ka live eyedda kubanga mwe baana mwe mwetaaga kuzzaamu magezi, that is all. Omwana yenna ali willing okwesimbawo ne woba wa Museveni for as long as owulira nammwe mwesimbe ku bantu bammwe. Ensonga lwaki mulemeza abantu Dalton lindamuko katini waliwo ebitibwa bye muwa abantu b'ebisiru ng'ebitibwa bye twaba bampuuga. Tukimanyi bulungi balemedde mu power babaddewo babba ssente ne tubawa ebitiibwa ne tugaba bannaye abo bajjajja baffe abaasookawo. Baatukola batya? Oyogedde ku ky'okubba ssente ekyatukola babba ssente. Era singa sokolindeko Dalton. Ku bantu abaatandika okuba mpuuga nga tetulaba na konfaaminga. Era ng'ensonga gye nnyimiriddeko yakubanga abantu bakulu nnyo ate nga balemedde mu bifo. Nga balemedde mu kwesimbawo buli ssaawa rest. Bonna badikiteeta baveeyo abaana abato beesimbewo babeeko nabo kye bakola. Simple as that. Ekirala mu constitution etugamba we have a right to question our leaders. Omwana waavaayo n'agamba Bobi Wine wano ng'okozeemu bubi. Aba sitayalidde aba si mubi cause ayina right eyo. Ne Museveni nga bwe tumuyinako right omubuuza ssebo lwaki okwata abantu, lwaki osibisa abantu, lwaki abantu batulugunyizibwa n'otabaako na kyokola, lwaki kino bwekiti ne bwekiti kituukawo. Yes, the same way gye tulina right questioning aba leader baffe bonna nuupu berepresentinga oba nuupu beereeta. Mumwebale baayi. Yanja byogere wange desho oli otya mbwa gwe. Nakyo dduse
Sidduse kubanga we nadda waneeno yenjogedde byebyo amagezi oyina statement gy'otandise nga okireka obadde wano eddakiika mmeka eddakiika zange zikwatirako waliya ati ogambye wano wasabulishoni yange kugenda sizze wano kutuula katebe kennyini nze yatandise nga ngamba Sadamani ekintu kye yakoze akkirizibwa okukikola because it's constitutional akkirizibwa okukikola nga ye okitegeera pate okumuwa kaadi kiri ku pate y'ekikola nga yo esobola ogimuwa esobola obutagimuwa naye nga yo okugyayo empapula bwetu benegedde mbadde saakajja n'okimanyi nazzeeko dda wano so ekirenderaawo bambi mwebale kuteesa ze mpiseemu ate muteeseeze eggwanga Sadamani akkirizibwa okwesimbawo kati tutomuwa kaadi ekyo kiri ku pate naye ffe nz'abantu tujja ziraba we banaagimumma bonna we tubalabira nga bagikummye osigadde oyogera ki Liam oli otya n'abaliko mwenna kuba tetumanyi oba ye best candidate awo waali we don't know that batakkirizibwa okugyayo empapula but tetumanyi oba ye best candidate so ekyo pate yekiraba nemanya muno ye best candidate lezo obadde ogamba ki naye bakubbye bane mbalamusizza mwenna abaliko deshi nkulamusizza nsonga ziringa bbiri zenjagadde okwogerako ekisooka tulina right ekulitisayizinga leader ate ne tuba ne right ewa opinion ku yeesimbyewo that is our constitutional right as well so kati sisobola kubanga wenjogedde wempadde opinion yange ku yeesimbyewo nenfuuka omubi nenfuuka atategeera nenfuuka mawube it is my right okuwa opinion ku yeesimbyewo ekyo tekibangako musango the same way nga oli bw'olina right era bwe nina right equestioninga Museveni kyakoze oba Nambooze oba omulala yenna it's under the same right because oli ekimwesimbisaawo ajje mumukubemu ttooki ettooki eyinza okumusanyusa n'obutamusanyusa kaakati omuntu ffenna tukimanyi what makes leadership is character. It's the number one principle in leadership. It is character. Ye number one principle in leadership. So katoli wavayo na checking your character nga gwa aspiring leader oba nga gwolede o leader aliwo it shouldn't be a crime. Tekisobola kufula muntu oyo musiru alina amagezi matono atategeera because a checking a character ya leader over aspiring leader. I don't see anything wrong with that. So kati omuntu Sadamani bw'aba avuddeyo ng'omuntu omulala bw'avuddeyo Seggona nga Mpuuga bw'avuddeyo ne tumujjukiza ebitaano bye yali anti Mpuuga wali ebitaano then in the same course nono waba alina we yakolera ensobi Sadamani then oli n'agyogera kuti kimufuula musiru kugamba nti koyogedde ku Sadamani ofuuse musiru in the same regard ye tugamba nti Mpuuga wali ebitaano by'otalina kulya zenoza tebo webanga ebalansinga ereme kwekubira tebo eberenga ebalansinga right gye nnina okucekinga omuntu yenna ali mu buyinza era ye same right constitution gyempa kyovalaba Liam obadde your submission was very very critical and important obadde very clear nti okwesimbawo kw'omuntu yenna it is his constitutional right as long as alina ebyetaagisa okwesimbawo ku kifo ky'ayagala. Problemu yekka we yandigidde ng'omuntu talina bisaanizo tetugamba naye waayo oyagala kufuga wano naye ebisookerwako tobirina. Constitution byeyogerako abirina. That is a +1. Kaakati era constitution ye omu neekugamba nti w'obanga ovuddeyo weesimbyewo then ffe boyagalamu akalulu etuwa right okukukubamu ttooki ne tugamba okay weesimbyewo gwani gwe Seggona gwe Mpuuga gwe Muwanga gwe Museveni
gwe omulala yenna mention them then ne tukukubamu tochi bwe tukukubamu tochi ne tukusangamu sport nsobola okubanga nze gye nabanga sport eya bulaka mu lugoye lwo ate mulala n'agirabanga amata etemagana and that's what makes the vote oli n'agamba okay omuntu oyo sijja mwagala kuba lesse yalya sente z'enguzi ez'omuyiwa omusolo era nze sigenda mulonda oli n'agamba nze nja mulonda kuba bwe yali ez'enguzi yazimba eddwaliro zonna byonna the character in it yalya sente z'enguzi mbi era buli omu azivumirira naye waliwo oli ajja okubesinga and that's what makes a vote bannange tukkirize ebikola akalulu bingi okusinga bye tulaba akalulu omuntu yenna yali abaddeko mu process y'election amanye ekikola akalulu bisingako ku bye tulaba so n'olwekyo omuntu buli amu bw'ovayo n'opinion yo oba omuntu yenna oba Dalton no opinion it shouldn't be a case really it shouldn't be a big deal ekuyisizaamu eggaali it shouldn't be at all because azino okujjako singa omuntu oyo oba ogambye nti talina qualities zaalina n'oyingira constitution rights naye wabanga toziyingiridde gwe n'okola omulimu gwe n'oba nga tuli ku chess n'okola checkmate ku mukulembeze oba koyo ayagala obukulembeze tebulina buzibu tewaliwo mbeera yonna nze sikirabamu buzibu tonolwekyo liamu your submission was very clear gwe just okoze checkmate n'ogamba okay alina buli ekyetaagisa okwesimbawo atikinga all the boxes however no opinion ye ku ye and it shouldn't be really a big issue ate era at the end of the day pate ejja kusalawo okitegeera pate ejja kusalawo bwinaalaba nga Sadamani Makebe yasinze ku balala ejjammuwa obudde tumanyi if Sadamani Makebe is the best or worst candidate for that position. Akati Liam nange kanteeseko okwo ku nsonga eyo by the way kati noweekati neyanziza nnyo Registrable oyogedde bulungi nnyo Liam a point obadde ku mulamwa nze kinjagala abantu bakitegeera inga Registrable wagambye bannaye opinions ziberenga opinions abantu balema okwewanya self importance nga balowooza nti gwe ekirowoozo kyekisingayo era kyekisembayo okitegeera kati Liam ensonga gy'abadde ayogera ebadde entuufu mwe tuba nga omuntu agenda kwesimbawo alina okuyita mu mitendera ziringa 3 miramba kwena omutendera ogusooka ono omwana wa Sadamani Makebe tetuli kumublaminga ku kyakoze okwesimbawo no era ali kumublaminga ekyo musiru wabula tulukola check-ups alina constitutional right ogera nafuna kaadi neyesimbayo singa abanga alina ebisaanizo okusinza ku mutendera gwa kibiina osooka noyita ku mutendera gw'okucekingira ku kibiina academically okolofayinga era akolofayinga Sadamani Makebe kati it will be upon da kibiina ekyo kyennyini okulaba nti kimuwa kaadi oba tekimuwa naye nga academically wise akolofayinga kati wava kwogwo omutendera fe ogwo omutendera tegutukwatako era tetuli kwogera kwogwo omutendera wava kwogwo omutendera alina okudda ku mutendera ogw'abalonzi okumukuba mu check up era ne bamudiscussinga and this is what exactly we are doing nti tuli kumwogerako tuli kumudiscussingako buli omu waaba n'awaayo ki endowooza ye okitegeera kati ono gaye tuli kugamba kintu kimu nti yes asaana okwesimbawo tetuganye kubanga akkirizibwa muteeka naye wano wetuba tuze ku ground yebadde point yani yali yamu ku ground abaddewo okusobola okumanya nti bannaye abantu b'egundi ekyalo ky'egundi ekitundu ky'egundi kyetaaga kino kyetaaga kiri yo politics wa ku ground mulala nnyo banene wa social media obadde waweeru ebintu tukuze tubiraba omuntu ng'ava waweeru amaze emyaka emeka ebweru n'akomawo mulakuba alina mukuku ku sente n'akomawo n'avubavuba abantu n'awininga akalulu n'amaliza nga talina kyakoze kuba nga talina byabadde ategeera awo wennyini katono nnyo ate era tugenda kukalinga ne weight bakati simanyi if it's allegations or if it's true tosobola kujja n'ogamba ozze mu kalulu
ate nokola statement basigenda kateeka muze wadde n'ekikumi ani agenda okuteeramu ssente ani agenda okuteeramu okitegeera kati bannange okubuukinga abantu abagenda okukulonda okitegeera mwasuze mutya mwasiibye mutya maza mpayo kasekendi kamugenda sirika liya munekirala oli omuntu kyeyerabidde nti gye tukoma okumwogerako tumuwa publicity wadde tumuwa tuyinza okubagola nga bamuwako negative comments naye waliwo abadde kuno nga takimanyi nti yeesimbyewo bw'awulidde bamwogeddeko oluusi nga namuwagizi we nga wawulidde bamwogerako bamuwako oluusi oli najja nawa n'opinion n'agamba naye according to gwekyo opinion gy'owadde nze ate njirabanga pulasi era ejja kumunondesa. I think it's okay people to discuss their leaders and aspiring leaders. Tekitufuula. Nze ngamaliza I don't see any problem with it. Ngamaliza just 1 minute ngamaliza mbadde mu budde bwange ne mbaleka ne mbawa injections naye nga nze ngamaliriza nze point yange eriemu mulekenga okujja wano omuntu alimenga okujja nalowooza nti ye endowooza yokayoka yesooka ate yesembayo kuzaabalala that self importance eyo gundi eyo okulowooza nti ono kyayogera ekyo kiri mu makulu kino ekyange kyemanyi kyekisinga era bwe kiteekeddwa okuba no this is discussion we are discussing about a leader omuntu agenda okuba nga yeesimbawo nze ekyo kyokka kyekimalamu amaanyi ku bantu abamu ekisooka kya byonna neewuunya politics wa Uganda kati yafuuka nga abali mu politics wa Uganda babonabona nga bavuzi ba booda batya owa booda mukama we bwamuwa ppiki ne bagimubbako n'atafa mukama we amusiba okwenyigira mu lukwe lw'okubba ppiki kitegeeza bwe bamubbako booda naye alina okufa agende ne ppiki bw'asigala nga mulamu aba yeenyigidde mu ku babbi era asibwa mpozzi oli ng'alinamu ak'obuntu yasonyiwa n'amuleka ye politics wa Uganda ekisooka mu bye nawulidde bye bavunaana Sadamani kukomawo Uganda nti abadde avola gavumenti ne batamusiba ekyo kimugatta ku banyampi era yalya mbuuza bannayuganda bannange mwagala ki kubonaabona oba mirembe nina kye sitegeera mwagala kulaba babonaabona oba mwagala mirembe mu ggwanga gwe batasibye n'atabeera mu kkomera myaka 4 oyo taba wankyukakyuka okay kale bwe banga be basibye be baba ab'enkyukakyuka nga be bali qualified okwesimbawo lwaki ono foto soja w'ekawempe Wumalumagala lwaki taliko tebamuwa kaadi kubanga ye yasibwako bwe kibanga ekyo kye tutunuulira ng'ebirala byonna tubirese ebbali lwaki Magala si alina kaadi eridi ekulembe ekwatira Nuupu akati ekawempe kituufu bannange bannayuganda ekituufu kye twagala sikimanyi kyannema okutegeera mwagala kulaba abaana nga babonaabona mwagala kulaba ki okay okkirizibwa okuvaayo no discussinga ku yeesimbyewo n'olaba ensobi ze naye buli muntu bamumanya batya omanya otya obusobozi bwe nga tomugezesezza onaamanyirawo omuntu nti asobola nga tomugezesezza ye bano abaana banaafuna ddi omukisa okumanya nti nabo balina okubaako kye basobola okukola nga ffe kennyini ffe ababasamba emisambagiro ababakuba eri bane Uganda weekusoberedde weewano nti ffe kennyini ffe bennyini ffe abateyagaliza ffe kennyini ffe abeerwana ffe kennyini ffe abeeremesa omuntu eyali badde ayimirira emabega wa munene amusapootinga afuba okulaba nti amukuba ppaka nga alemereddwa n'ayiika evivi n'afukamira ku ttaka Katemba mungi nnyo yasukka obungi buli omu alowooza nti alina obuyinza kwegamba ka self importance kayitirira mu kibiina ekyo buli omu alowooza nti waali alina obuyinza buli omu alowooza nti waali akkirizibwa okuteesa buli kyagala buli omu alowooza nti waali akkirizibwa okukola kyayagala bannange Uganda ekituufu mwagala ki kubanga nze neewuunya omuntu okuva gy'avudde n'abatamuteeka mu kkomera ate munnankyukakyuka munne n'anyiiga okuba nti tebamusibye maza ompayo akasekendi nkakuwadde ate nina ekyo togamba mubi kaakati kiri kino kye njagala okugamba ekibuuzo ky'obuuziza kirungi nnyo
naye abaganda baga waliwo ogundi actually waliwo narrative egamba nti obuliri oba wabwala bwebakeko maza njagala tubeere fair singa obadde ogoberera Sadamani omuntu yenna singa abadde ye yave Uganda ng'abadde akuba gavumenti ne batamusiba Sadamani abadde agenda muyingira yensonga lwaki yayingira ne loopu olw'akantu akatono paziga gwade tomugoberera era abakubanga abadde omuntu omulala abadde akolokota gavumenti n'akomawo wano n'atakwatibwa nkulayirira amazima g'akatono oba obadde ogoberera content wa Sadamani nga twogera amazima kino si kumukuba si kukyogera ki osobola ogenda ku page yo olabe content gw'abadde akola omulala yenna singa yabadde akikoze amazima g'akatono abadde agenda muyingira era ye reason nga bw'okibuuziza abadde agenda okikuba so kati it is just Uganda by the way campaign so kempisa disclaimer sikiwagira ekyo kyakugamba era bwe bakyogera wano ku Sewanyana ffe twabone tulifendinga Sewanyana nga bagamba ye lwaki mulamu ng'ate babasiba bonna alabika yala ffe twabone tumudifendinga so sagala omuntu ategeere bubi nti njampagira oli bamusibe oba something naye kye njagala okulaga nti ono ye narrative gye baazimba kati saawa zino yeebase ku buliri bwe yayala nti bamukubisa omuggo gwe gumu gwabadde akubisa abalala osanga kinaazuukusa n'abalala bagambe nti wait a minute kisoboka okubanga obadde ovuma noddayo e Kampala maybe nga babadde tebalaba byo bagenda oba ne babiraba nti obadde ovuma tebibadde relevant ne bakwesonyiwa so kijja muzuukusa n'abalala so kati ekyo bali mukubisa muggo gwabadde akubisa abalala okitegeera mwanyina ali mukuloza ku buwoomi bw'eddagala yes omuggo gwabadde akubisa abalala obuliri bwe yayala abalala beebakeko saawa zino bwe bamwebasizaako kwegamba yesaawa akimanye nti propaganda si mulungi okwongerezaako awo katono weekati olaba oyo Sadamani Makebe ebyo bali kumukola kati be baabikola nga babikola ne ku Sami the Mighty Family eziserebu akikola ku Sami Sadamani ne Waluseka ne bakuba Sami avuta atya mukomera ebyo byennyini Martha by'obuuza go and follow that guy's page ojja kugiraba bali mukubisa omuggo bulijjo gwakubisa banne abadde akubisanga banne awo wennyini wenkugambira nti bannayuganda ekituufu kiki kubanga ebintu bino bikusobera nze byansobera dda awo nyini we mumanyira nti bino byonna bye batuvuga batutwalamu simanyi gavumenti ekoze bino simanyi ate gavumenti yakoze bweti kitegeeza byonna bya kisiru tebiriiyo ow'omukwano kansooke mbeeko wabula batutwalira ebyo bye baagala ffe tugendereko okitegeera kati kye neebuuza essaawa zino ne Sadamani naye ekinaasanyusa bannayuganda kumuteekako mu kkomera awo ne wavayo yesimba teri munnayuganda afa ku Sadamani tuuka ku ekyo ati nawe nga woliza lyamukitegeka ne gavumenti terina budde bwe ekyo kiraga nti ne gavumenti terina budde bwe abantu abadde beefuulanga nti gavumenti erina obudde bwabwe tebulina waliwo omwana yaze n'akinnyonnyola ekintu kya Sadamani banne babadde n'entalo tezitandise kati kuva ku bintu bya loopu okitegeera babadde n'entalo zaabwe kati we yazze onoonya ensonga eri mu kubisa ebyo zaabwe ze bakola okitegeera genda ozirabe oli atandika narrative naye onazze ne batamusiba ng'ate ffe tutya okuddayo e Uganda Liam abo abati okudda e Uganda baali bakomyewoko ne babako gwe basiba nti kyebawerako obujulizi sirabako omuntu avudde ku kyeyeeyo ng'abadde ng'abadde asokera gavumenti ne bamusiba ani nange Sadamani namwewu Liam mbadde nsaba mumpe ku mukisa nange nteeseeko basebo ne bannyabo Deshi nkulamusizzaako nnyo ubara okumpa omukisa guno okujja okwogerako leero wana bantu ba luzungu saagala mutabule luzungu saagala munjogeze mu Pidigins Crolis Patio Spenjet Sulugiza de Bollywood simanyi oba mumpulira bulungi bannange tukuwulira kati bannange Baikata pedagogy and Arutase, David William Magezi is my sobriquet, is my epithet, is my appellation, my epinomia, my paratisokiri, my kogunemu, my nomen, my prianomen, in simple terms is my name. So I've come just to give my perspective
on how you see the linguistic prowess of Sadamani Makepe. The problem is that we have failed to understand. He who has never learned to obey cannot be a good commander. This is what we have been preaching. The problem of Uganda is lack of ideology. The annuity, if we don't check off the annuity of political apathy and we engage in things that matter, that's where the problem is coming from. You don't want to test the medicine of your own made, and you want to come and give a perspective that you are a good carrot that you want people to believe. It is different. Social media is different from what is really on the ground. And the people have to understand. If we at all, Sadamani Makebe has been giving people lessons and has been passing abadaba isa mchibaite gari. Kati na yeche chisera chuulire. Ebintu ebiri ku social media birala nyo nebiri ku ground. Chitwaba gamba inti oyagala abantu bakutegere. Olaba the transmogrification is excellence Kyagulanyi agenze we yali akajja mu bukulembeze yajjanga ine enviri ze bamugamba nedda sebo salako enviri nedda sebo boti we inokweyisa nedda sebo we inokweyisa abali estimating who he was now balaba is a threat is a global balaba tabakyasobola mukwata lwansonga engejje packaging emu ndala nnyo Sadamani Makebe okukakasa abantu ekyo kye populisi yaffe kye yeetaaga okukakasibwa ekyo tujjanga tubagamba into joy samu abantu egali kigenda kutuka nawe kikutukeko olaba okubeera ku social media mulabe kyatuka wano kuona omukuru Brunoke ku social media ina abantu almost emitwalo n'emitwalo millions z'abantu nga bali muwuliriza weyaje okola ekivulu kye kyaliwo bajjayo bamiwuliriza so abantu babeera ku social media ne bakuwa hype nokola byonna byoyagala noyisamu abantu egali notamanya nti naawe we bali abakulembeze. Heavy is the head that wears the crown. Goba tonatuka mbukulembeze oyina byoyogera nogamba kino nsobola kikola kino nsobola kikola naye ate abali mu bukulembeze balina perspective ndala nnyo n'ebitwegeri gye bikolebwamu. President Museveni guno omuzannyo gwa Uganda ye yagutegeera naye ng'era Uganda gye balowoozamu ekintu ekitalina makulu takiwa makulu ekintu kye yeetaaga okukola ng'alaba kigenda kukola nga diversion ajja kikwata y'okukwata Sadamani Makebe tekimuwa value tekimuwa na mileage. Okitegeera ebintu byonna bye mulaba yaabala n'abala nti n'empicho n'owe mukwata agenda kukola amawulire abana Uganda opposition egenda kubeera ng'ebanja oyo ekyo kimutwalire mileage g'abantu bona opposition erikwoyo kyovola bakwata iconic figures balaba nti ono we naamukwata opposition yo negenda kudda okweyogere ku oyo baleme n'okulebeera n'obudde obuteesa baleme n'okubeera n'obudde government ulwebeera ng'ebawadde obudde obuteesa ku bintu by'amagezi kiba kitegeeza mugenda kubeera nga munoonya ngeri ki yegijjako naye tebasobola kubawa space kati Sadamani Makebe tabawa mileage kubeera nga bamukwata bamusibe era kyo kijagala bategere nti civic engagement yeyina okubeera ng'ekolebwa twogere n'abantu tugende naye Sadamani Makebe lwaki esawaza kati tasobola kulya kalulu ng'ajjamu oyo mukulu alimu ensonga emu ye kennyini engeri gy'abadde atambuza his political rhetoric the excessive political rhetoricism gy'abadde aleeta tesobola muweesa kalulu era akimanye nti abantu abali ku social media bantu batiri nnyo bantu bavubuka abantu abasobola okuwa obwesigwa abakulu b'amadiini mu constituency baani bosobola otambula nabo abantu bakwesigwa bakuwa obuvunaanyizibwa bo tebabeera mu mainstream media babeera kulaba mawulire babeera kulaba kyekigenda maaso naye kati ffe bafutu soja fe abavubuka b'omulembe guno tubeera ku social media netubeera ku Twitter netumanya ekigenda maaso Sadamani Makebe tukyerabira nti biralamu ku ground neddala lyabaddeawo abakulembeze banne obuzibu bwe buli nti ogenda n'olengezwa omukulembeze n'otamanya nti naawe kennyini oyagala kubeerawo ekyo kye mbagambye he who has never learned to obey cannot be a good commander. The quicker prowess that Sadamani Makebe has been using cannot give him Uganda baagala ki abana Uganda baagala constituency mami njagala okuwa ekyokulabirako nze Magezi David William nesimbyewo ku bukulembeze bw'eggwanga naye obuzibu bw'ensanga obumanyi abana Uganda bali mu kubuuza ebibuuzo ugwe obaddewa lwaki tosokedde kuba MP lwaki tosokedde kuba chairman lwaki tosokedde kuno kuba kyekyo kifaanani President Museveni kyatutaddemu emyaka n'emyaka bo baagala bakulabeko ng'olina newababuuza President Museveni yaliko chairman w'ekyalo yaliko MP lwaki ye yagenda n'afuuka ye baani abaamulaba omuwa obwa minisita mu gavumenti ezo yakola biki nti kitwala omuntu ng'olaba engeri ey'enjawulo okukola ebintu ebiri impossible. It takes someone who sees the invisible to see the impossible. Kyenjagadde obagamba nti olina okubeera ng'olaba ebintu eby'enjawulo abana Uganda ye ndowooza gye batutaddemu for all the years nti Sadamani Makebe ajja kujja ne wabayogera ebigambo by'obuvunaanyizibwa bitya abantu bajja kumuvuma bajja mugamba gwe tosobola tokola ki ne mbabuuza His Excellency Kyagulanyi ni yali amanyi gy'agenda okuva yajja mu by-election ze nondera kya Dodo East n'ajja mu by-election teyamala na myaka 5 mu parliament
abali bamugamba nti sokodde ku kisanja ekirala baali bangi ye kanyini yakola decision ngayo omuntu ne sako yeri ina nagamba nedda ino fe mujenga ininze ne popularity ne favor ngenda kuba president abantu wali yali asobola kukkiriza nti omuyaye mugete emyaka 8 emabega yali ali mu nyimba ze yali akuba nyimba ze ngayogera ku bintu ebiruma ng'omuntu yeno wa bulijjo ye bagenda olaba nga escape abantu bano tebasuubira nti omuntu asobola okwescaping okubeera nga is a global phenomenon in the political terrain of Uganda of the country and globally kati njagala mbagambe nti his excellence Kyagulanyi we yali acriticizing government yeno mulaba byonna byalinga gyakola ekyo kimuwadde mileage n'okuba nga tebasobola musigukulula njagala kino nkibabulira is a generational leader right now nti obuzibu bwe buli nti ye yacriticizing government eno nga tavuma bakulembeze ekyo kimu nga bakulembeze ayogera ku bintu ebiruma abantu ekyo nakyo kirala n'ayogera nga submission ze tezirina muntu n'omu gwe zibuvuma kati eraba submission ze teyavuma nga Sabani Makebe teyayisa mu bantu gali teyakola ki era ne womutunya mu ngeri yona kati bajja video ziri enkadde nga akola picture outse ngayogera ku byobufuzi enyimba ze zonna kati kyekye kizibu abalenzi omulembe guno kibafeerinze okutegeera nti wobo yina goma nnyo mu mutima gwo nti either rumu wano denja kujja nesimbewo togenda kuyisa mu bantu gali tunulira omukulembeze wo nga Kyagulanyi ye bintu yabyogerangako n'abiyimbako teyavuma ye kubyanga n'ebifaananyi ne baba General Muhoozi ne ba Museveni yabyekubyanga ng'akyali naye kati akyabyekubya naye kati akyakola ekyo engeri gye yajjamu nawe gy'oba ojjamu si kugenda ku media ovume bantu oba weebuule omale okuwemula omale okujja ogambe bannange kati njagala kifo abavubuka abatini bagenda kukkiriza mbalabe nti kyoba yesebo nti kyobadde oyogera kibadde kituufu naye abantu b'amadiini aba influencing society tebagenda kukkirizamu Sabani Makebe musabira ye kyaliko n'omutima gwe yakimanyi mukama amuyambe kuba tuli bavubuka twetagona for creating a spaces we are the leaders in Bacalog musabira muyambe naye nsaba akyuse embeera ze asaleke enviiri enyambala ekyuke kuba community yaffe dictates on how you should behave and the leader abantu bagala okulaba ng'engeri gye bakwagalamu gye weeyisaamu si gwe gy'oyagala gye ogenda okweyisaamu mwebale nnyo Magezi David for presidency 2026 president tweka kifiki k'oluzungu nga tonnagenda muveeko katweka sipeeki kadi sekendi asatu ak'oluzungu sekendi asatu tumalira budde tuteese ku balala ffenaffe tulinze n'ayogera nnyo sekendi asatu za president nedda mukwano nsaba ffenna abali ku mukutu teeseza obudde obutono omuntu ateeseyo eddakiika 2 aveeko naye n'oyogera eddakiika 30 president kasaba akalulu oli wakitiibwa tetuli kuleveeko president twekasnze akasabe jasi sekendi asatu atuyamba buyambi ffe baani Filipo sekendi asatu president Filipo ateese musajja Comrade Serebu I honor you. Thank you for such an opportune moment for me to divert and speak to the demos of this country. Thank you so much. There are over 338 people here listening. You have put me in the state of Veota, similitude ventata, for me to speak my linguistic prowess and to speak what the demos of this country really want. I want an harmoniously squatching to all in simpler terms, California City. When the denizens is the popularity, the Homo sapiens, and the scarrowing is the varieties, the nicopomps, wazoks, and the parochias, that I'm here to stay. I am here to champion the Generation Mandate to make Uganda part again. I told you that we are in the debilitating, lobotomizing, and the ignominious political a political higodi-pigodi, a political topsy-davidam, a political hula baru, a political holy-poly, a political holy-bully, a political fiasco mogi-mogi, a madani deficit. We are in the grave of political confusion. And if we don't fight now and we start together as the populists, we shall see a rimulam, a aram-skaram, a werota, a aram-skaram act of political barbarism. That is a political vunduru, a fiasco mogi-mogi. So, dear ladies and gentlemen, thank you for listening to me. Thank you for giving me such an opportune moment to speak to the demos of this country for God and my country. Thank you so much. Mr. President, tweyanziza nnyo. James akobadde okamanyi gwe munakyalo munange. Kati Mr. President bw'oba ng'osabye akalulu ng'osabye omuntu w'ekyannamukaaka eri
ebigambo ebyo simanyi oba aba abitegedde era Mr. President tujja kusaba ndowooza otufunireyo omutaputa anaasobola okutaputa ebigambo ebyo kubanga bika nnyo. Naye nze nno njagenda ku nsonga ya Sadamani Makebe. Ekisookera ddala Sadamani Makebe nga buli omu bw'agambye ayina mandate okwesimbawo ng'omuntu ng'ayina ebyetaagisa okwesimbawo. Naye obuzibu bwe tusinza okufuna bano abantu abasinga bonna kati abazze nga bagamba nti bw'oba oyina ebisaanyizo weesimbewo, bw'oba oyina biki weesimbewo. Naye weesimbawo wano bye badde boogera nti background check. Gwe ng'omuntu oli otya? Abantu muleme kubawa buzibu okubanyiigira mugambe nti tebatuwadde kaadi oba tebampadde kaadi oba tebakoze eki. Naye gwe ng'omuntu osaanidde okuweebwa kaadi oba okuweebwa akalulu. Gwe tojja kuva eri gy'obadde ng'okola by'okola, simanyi oba ovuma abantu oba weeyisanga bw'oyagala oba ki, kati ojje mu bantu obagambye nti njagala kalulu kugenda kubakiikirira. Ebiseera ebisinga abalonzi nabo tebaba na option kulonda abantu babaddewo oba kulonda abantu be balaba nti tebandi balonzi, naye nga balaba nti mmwe abaagala oba abandiyagadde nga bwe tugamba nti abavubuka ab'omulembe guno nti ffe tugende nti tukiikirira abantu, naye nga balaba nti tosaanidde nti toyina nsa esobola kukiikirira abantu. Kuba bw'oba ogenda kukiikirira abantu togenda kukiikirira gwe boolowoozaako bokka abo oba banno b'obeera nabo mu ghetto oba b'obeera nabo mu gundi. Abantu mulimu abantu ab'enjawulo. Oli ayogedde ku madiini, ayogedde ku abantu ab'enjawulo. Ogenda kiikirira abantu abaasoma, ogenda kiikirira abataasoma, ogenda kiikirira abagagga, abaavu, bonna bakubamu background check. So nze Sadamani Makebe sisuubira nti twandimuwadde mileage lwa nsonga nti ali mu kusaagamu just ali mu kusaaga mu byaliko sisuubira nno nti abitegeera. Being an MP, it takes a lot. It's not all about having papers. It's not all about kugenda kujja empapula kuzizzaayo ogende mu constituency nti onoonya akalulu. Era nga baloyo bagambye ku ground biralamu okuyimirira mu maaso g'abantu obagambye nti bannaye njagala akalulu naye ngenda kukola kino bwe kiti osibyangu. Kyova olaba nti abasajja abo babeerayo okumala ebbanga lwa nsonga bayina ebigambo bye basobola okwogera ebisobola okukonvinsinga omuntu okubalonda. Naye ffe abavubuka bwe tunaalowooza nti nja kuva eri gye nvudde yonna nzijeyo kaadi ngende mu constituency bajja nti nzije empapula ngende mu constituency bajja kumpa kaadi ngende neesimbewo. Sisuubira nti kinaasoboka. Ate n'ekirala okubeera nti tuyimiridde nnyo ku bibiina nti ebibiina bye birina okutulondera abakulembeze, nakyo kyafekitinze nnyo ffe abavubuka ng'abakulembeze b'enkya. Lwa nsonga kati Sadamani Makebe bw'abanga tubadde tulaba muno nti alina potential esobola okulidinga abantu b'e Busiro North, naye nga tubeesingira ku kibiina nti bwe kimuwa kaadi ng'alyoka agenda yeesimbawo, ekyo nakyo si kirungi. Nze ndowooza ebibiina bino nabyo bisse nnyo abakulembeze nti ojja sanga omuvubuka nga yandibadde alina obusobozi obukulembera constituency eyo, naye olwokuba waliyo omukadde aliyo nga ate bamutya tebasobola kumumma kaadi eyo, omuvubuka tebajja kugimuwa. Kano olwekyo abavubuka tulina okwezimba ffe ng'abantu, okwezimba okuva ffe ng'abantu muneesa ffe gye tweyisa, ate ne mu bantu be twagala okukulembera, okubalaga nti mu butuufu nsaanidde okubakulembera. So si kuva eri buvi ojje weesimbe ku bantu oba ojje ogende mu bantu oyimirire mu bantu obagambe nti njagala bannaye, njagala kubakiikirira, njagala kubakola ki, naye nga tosaanidde. Kati Sadamani Makebe musajja wattu tuleme sisuubira nti twandimuwadde nnyo obudde lwa nsonga nti tali serious.
era n'abalowooza nti ali serious. Nze ndowooza abakyamu abagamba muno tebamwogerako tebakola ki balina okumwogerako lwa nsonga yazze mu ebyobufuzi bwo biyingira osangayo abakuwakanya osangayo abakukkiririzaamu so alina okwogerwako mu mbeera yonna. Nange mbalamusizza ngenda kusooka sabumisoni yange ekoneko ku muganda wange abaddeko ekyomukisa omulungi kyennina nti nze nazaalwa Busiro, mbeera Busiro, nondera Busiro, ate ku mukutu kuno tulinako abantu ab'enjawulo. Kuliko abaliko kati ng'oli president, yes, kuliko nga oli president avuddeko nga ye omutima gwawulira yeeyagaliza. Kuliko abantu nga nze ayogera nammwe essaawa eno nti sirina kye neeyagaliza, saagala bukulembeze, ebyobufuzi mbitunuulira, naye neetaaga Uganda ennungi kubanga ndi munnayuganda akolera mu Uganda. Kati nze awo nkyukamu ku ndowooza yange sabumisoni ekyukamu. Omusajja oyo Sadamani Makebe waba asobodde mumuleka gye. Kyagulanyi alina akantu ke yagamba nti waliwo ke bayita labadaba style. Saagala mu kirowooze mbu ye yayita wano oli agambye nti olina okujja nga pulezidenti osaleko enviiri nga pulezidenti weeyise nga pulezidenti. Nedda, waliyo style gye bayita labadaba gye yali ategeeza bw'abazze bw'atyo nga yasooka kuvuma abali n'avuma ono n'avuma ono ayitewo. Mbalayirira nti nze bw'ajja ne kaadi nja muwa akalulu kasita anaagijjayo ku kitebe nja golora oyo kuba nze neetaaga Uganda nnungi, saagala Uganda ya ntalo kuba sirya mu byabufuzi. Naye ate bya mugaso nnyo mu ggwanga eggwanga eritaliimu byabufuzi terikulaakulana. Tukitunuulira era tukiraba nga kirungi naye ffe tetukisuubiramu kukiryamu, naye twetaaga Uganda etaliimu maziga nga bwe gubadde. Omusajja oyo wabazze ng'abadde Dubai, Qatar, wa Kuwait n'akomawo wano eky'okumusiba nange mbadde era nja kikwegatta kuba kivumirira mumuleke. Eyo ye style mwayitidde ajja afuuka omukulembeze. Kati ebyobufuzi ssente alina okugula emmotoka, alina okukuba abalaale, okufuuka omunabyabufuzi omukukutivu Saamu. Akasente ke katandisobodde kufuna ng'ali wano, yagenze eri akanoonye ajja akawe bannayuganda, alina okusaamu. Talina kyasobola kumatiza mbuze ne weesiteekamu ssente nja kuyita. Nedda, ekyebusiro tekikola kubanga ne bw'oba towadde ssente bantu ebikozesebwa bya ssente awo kijjamu kakatako ye mwennyini yeesumulule. Nze musabira bamuwe kaadi era waanajja nayo tujja mulonda olw'ensonga be bavubuka ab'enkya. Emiti emito gye gigumiza ekibira asaanidde. Sitayiro ye wadde ebadde mbi ayinamu ebiyitira muntu nga nze teri yalina lulimi wangisebo. Webale nnyo just nyagadde okubuuza akantu kanowe kati kubanga gw'oli ku ground wennyini obuseresi. Tusigireko ku kifaananyi ekiri mu constituency yammwe ku ground ng'otaddewo Sadamani Makebe. Kati Sadamani Makebe agenda kusisinkana abakulembeze b'amadiini, asanga abakulembeze b'ebibiina, mulimu abakulembeze nga si b'amadiini nga bo babuwangwa na nnono. Senga anaasalinga ebibuuzo byabwe mu bwerufu bajja bimubuuza. Ate abantu ba Busiro banjawulo nnyo, bajja mubuuza kino ogenda kikola otya, kino ogenda kikola otya. Asobola okubya ansalinga ye ansaze ennungi ziyinza omufulo ow'enjawulo n'ekitebe kyennyini kijja kumubuuza ononye kaadi sitatisi yeyimiridde eti olwaniridde otya bannayuganda abasibe, olwaniridde otya bannayuganda batalina byakola. Ffe bye bituluma abali makomera bateebwe agenza okunoonya afunemu. Ewaffe Busiro byetwetaaga abantu ba Busiro abasinga balina akasente ak'ejjanjaba naye ebituluma biruma ne banna abali ku byalo. Mami Philippe MP kyali yasazino incumbent kyali yasazino Busiro ina yebupya bawera abasatu, waliyo Matovu Charles, waliyo Segona n'ebye Mangeriye. Ono jazze ono Sadamani wayagala wenyini constituency anaali wonga incumbent. Wonna wana abaze ekikulu abantu ba Busiro balonda nnyo kaadi. Ayina kaadi bakutunuulira. Sadamani teyaze. Era nange simanyi oba kaadi agijjayo. Teyaze wa Segona. Aleka aze wa Segona. Aze wa Segona. Mbemba si
Yeah, like natagidde busiro. Ne wabaze wa Segona kyoba omanya bawera abantu omukaaga. Kuba kati waliyo Sadamani, Segona akasaba waliyo Yinginiya. Banji. Magola okitegeera. Nakati olaba Kenya bakaagala. No mwami Philip just okutangaza mu kati nina abantu abali wansi abakajja. Omulamwa gutubadde tuteesako wano tubadde tuteesa nti tetwagala Sadamani Makebe yesimbewo nedda abantu tufuna bubi era ffenna abantu wano abasinga ndowooza tukkiriza nti kyakola kituufu asaana okwesimbawo naye omulamwa gutandikidde ku bannumpu bennyini abali kumwekubira si bona kanterezeemu si bannumpu bonna naye abamu ku bannumpu abanne be bali abamu be bali kumwekubira nga bagamba tateekeddwa era yateekeddwa abateekeddwa n'okuba ng'ensazi n'ali mu kkomera omulamwa gutandikidde awo then tutandika okumukolakula mumuuka kakyeka bwebazaabu lwaki asibwa lwaki ateekeddwa kuba mu kkomera buli anayogera nga amazima asibwe uganda yaffe ffenna era nze sitayiro eyo yayiseemu nze njagala yayitidde awo katumukozese wanjisebo akati olaba kyogambye ekyokusiba kati kyolina kusooka kukituuza baye abadde advocatingira abamu anyway ebyo biwanvu naye kati njagala kubuulirako ekintu kimu gagundi wagambye dax teryalina buzibu na muntu yenna kwesimbawo naye bw'ovaayo okwesimbawo tukamumugera kubanga omuntu aguddewo edduuka bw'ogulawo edduuka waliwo ajja okujja akuguleko waliwo ajja okugula kulamimba kati anazze kugulako oli n'agamba nze muna ebijanjalo byewa neibawo byebigovu byenjagala taba mulabewo ekyabantu kye bataagala kukkiriza abandi si mulabewo baalwanyisa bizinensi yo naye yaba yawirwa okugenda nga boolaba avuga emmotoka nti waliwo ajja okuyita oli ne bagasheero neno be basinga amafuta oli agenda ku Starbucks agenze hanze n'amafuta ga Starbucks tonyumiza sheero okitegeera kiziga nti ayagala sheero agiwalana naye eba bizinesi eri openi omuntu gyasooka waako komyono mpaya kasekekonye kwako nange kanjogere ku kiri ewaffe gurawundi nze Segona atufuza emyaka 15 kiba kibi ekiwaawo omulamu yajja tufuirako byakoledde ekibiina weebiri abadde looya mulungi asigale nga looya wa kibiina balonde ku mulala buli lwe mugenda nga muzaazaaza amagezi ag'enjawulo kifudde Uganda okuwadda ku ntikko kubanga nze mu myaka gye nnina ndabye ku bakatikkiro abagenda mu 5 ku 6 ne gavumenti eno bwesaanidde muntu fuga emyaka 5 vaako buli lwe tunagenda tukyusa n'enkulaakulana ejja kuba buli ajjajja n'amagezi ge Dani Mulika yakwatamu mulwanya muli yakwatamu bwekitabo kirina n'okuba ne constituency Segona si mubi wa kibiina kyange kekadde awummulemu tulabe ku sabumisoni y'omuntu omulala ekyo kituufu nnyo emyaka 2 yakuza emyaka 15 ye yafuuka nakyemalira naye nomba nakyemalira afuuke looya w'ekibiina nga bwali kimumala yasoma munnamateeka awolereza abantu baffe tuteekewo ku Sadamani waba yazze gwe bawadde kaadi nja mugolola twagala change okuva ku bakufe ffennyini wama be mwasangawo mwasooka Bakebe oba namwe mwasanga mwasooka Bakebe mitima ajjanga Sadamani wanjisebo Sadamani akirizibwa okwesimba kamuwe senga kadi ajaye tukawe Sadamani kasitaleeta kadi nikiteeta basusse mu myaka 15 wesimba okuki mutuule abaana okompitinga n'abaani wulira wawali yewali bamakoola wali abantu abalala kati bateyeyo omungu obususula omulwa n'abafanzi fefa tebatekanga bulungu wamalezi
Lazo ovuddeyo n'omwama mulina right mbadde mukola okuba toki obuuza Saddaman bwe yali ku ground yali yeeyisaatirabakawo musezi mulyaye mwebatulabuuza naye muli mu conversation teri card tetugenda muwamu simanya nti kitwakye stop kati nga bwekyolina omumanya nga Saddaman bwanoonyonyo n'abalaba balina obuwagizi kyenagera nti lino dduuka kati gwe mwali mutudde nemukuba mu katooki kwaba abali nga sirabangako ku live nga mutudde ku segona wano wabagamba baddaawo ne bakutooki mu bakulembeze baffe ne babadako simanya kiki myaka 15 enjawulo yo ne Museveni Imagine 15 years ono omusajja tasaana nakwetaba mwamu abakadi segunaawo muli direct nze bulijjo yonna ngaaveeyo agende atuule wansi toyinajjaddeona Museveni sente njiridde ebanyikidde mutuule wansi ate naffe bayuzi mwe muteddeko buli omu mumuyisaamu amaaso buli omu mumulabanga batata mwemulowooza kati ensonga lwaki abantu bangi ensonga lwaki ba NRM bangi bayisa amaaso mu Bobi Wine bamulabanga mukomuka bamulabanga alina kontrole bamulabanga ng'erina entalo butasobola naye mwenna bawagidde Museveni okutuula ku ntebe for more than 40 years tewali yali yamugerera tetumanyi oba Museveni yali addi tetumanyi oba yali asezi tetumanyi we don't know nothing about him twasanga amulonda twasanga akulembera paka nakati akyakulembera if we don't give other leaders a chance kubanga olaba bwemuleeta omuntu omupya aba ayagala kuvaawo ng'alazeeko nze bwe najja akola kino naye buli omwemezaako omwo agenda kudda mu byamabega yensonga lwaki Museveni mu kwesimbawo atulaganga ndozi yakola tatubuulira mu maaso gy'agenda kuleeta bipya nze nakola GSS nze nakola lumonde nze nasobola esusu simanya nze nakola nze narwana nafuuka nze narwana neshogera nakugamba oli mulimu sikuwulira oba nze katawulira yogera nadeshe ndabalabayogezasinda maybe talinaffe bana nashazi namboza wazisaane matitibya namboza era namboza wazimutwe mwatitibya mpuga okumanya those people bali thirsty for power mpuga twamulabanga ng'omuntu mpuga ne tumutitibya mpuga ne tumuyita buli kimu naye nga bamaze bonna ennyonta ebaluma saawa zino abaali bamwana Bobi Wine nga bakyaliibiri bamweta musiyasi kubanga abakyala bakasajja kabayiseeko embuyo bonna Museveni abasaabaze 8 years fulalaasa ku ntebe tuula wansi naawe wagenda kukulanda ndalala wagira yalibulala kakati ekirina okukolebwa namboza tujja mugamba yali kubanga ye bwekipasasasipawanga ogambye kakati ekirina kirina okukola ekyagisangawagambagafukanalesesewo badire Saddaman Makebe bamuwe kale bagimanyi bagimuwe yani